Okusookera ddala era njala sooka kutwala mukisa guno okubebaza. Njala kubaza mwana Uganda yenna ng'oli mu diaspora nammwe abali e Kampala. Mwebale nnyo mubalire ddala okutambuza obubaka ku sipiidi ku buli muntu asookerwako wansi ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nti yawambibwa yabuzibwawo enteekateeka ey'ommutta egenda mu maaso mu jjiya. Okuleekaana kwammwe okuba enduulu saagala agalamidde kuteeka pressure ku bantu abo okuba nti basazaamu enteekateeka zaabwe. Kale mwenna mu Uganda mugende mu maaso nga mukola ekintu ekitebaka kutiisa. Abali mu America bakola demonstrations mubali nnyo mubalire ddala. Abali mu Canada the same. Abali mu ggwanga erya Bungereza ba demonstrating zena mu the same. Abali mu European countries, abali mu African countries buli wamu mubali nnyo okukola mulimu ogwo. Naye bagamba nti olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki. Mukoweri erimu ngenda kwongera okwebaza mwenna bannayuganda mwe bali kola era mwe bali kwongera ddoboozi eyo. Kati nga bulijjo ngenda kuyisaawo akalango kano kagenda kuva mu ggwanga lya Bungereza eri abasajja mwenna n'abakazi. Kansooke malu basaba nga sinayisaawo kalango kano. Ngenda basaba mwenna bannayuganda bawanga lya Bungereza nga mpita mu lugero lugamba nti olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki. Abantu bangi bali mu Bungereza ndowooza bayinza n'okuba beekana 50,000 ku mutwalo n'okumusobyo. Naye mukola ku makyano lw'eggulo ne mukwata obuuma ne mubuza e Kampala ne muzimba amaka gammwe ne mukola bizinesi ne mukola buli kimu. Naye ani aliyo ng'oggyeko abantu babawa ensimbi okukolera ebyo? Aliwo ng'omukuuma w'ebintu byonna ettaka lyo. Omuntu oyo Ssaabasajja Kabaka wootali. Kati Ssaabasajja Kabaka baagala mmujjawo. Kitegeeza nawe ojja kuba toyina bukuumi. Ngenda kukusaba weefirizeeyo olunaku weegatte ku bannayuganda bonna abagenda okwekalakaasa omulundi sinzi gwe ogusembayo nga bagenda ku Namibian Embassy again bagende ku lubiri lwa Kabaka wa Bungereza Charles ne ku Uganda House okwekalakaasa nga baagala Ssaabasajja Kabaka. Kale gwe ngenda kusaba ali e Bungereza bambi weefirize olunaku olwo ogende weekalakaasa tetenye kikujja kuba ng'oli custodian waffe. Mbasaba lwaki mbasaba? Abantu bangi bali mu inbox zaabwe bababuzaabuza. Okubuzaabuza kungi ate entegera yaffe abamu si y'amaanyi kiri awo nti twanguwa okubuzibwabuzibwa abantu ababuyabuya so nga ate abantu abo tukimanyi nti bw'omanya nti ensi erimu abantu abakyamu nga beeyagaliza bokka ate nga tebaagala buwangwa nga n'abamu si bannaffe wadde amanya bayita ga Kiganda oba ga Kitoolo ga Kinyankole abo tubagendera kugendera ku muntu agambye tugende twekalakaase ojja kubanga omaze gwe mu kibya. Kati akalamu kano kavudde mu ggwanga lya Bungereza kasoma bwe kati free our Kabaka Mutebi demonstration ng'ejja kubeera ku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024. Essaawa zijja kubeera 4 n'ekitundu ez'okumakya mpaka essaawa 10 n'ekitundu ez'akawungeezi. Mugenda okwekalakaasiza we ku Namibian High Commissioner oba ku Embassy ya Namibia e Bungereza. Mbategeezezza nti enegera kubeera peaceful demonstration to demand the Kabaka Muwenda Mutebi's freedom. Kano ke kalango kale wenna Munnayuganda ng'oli mu ggwanga lya Bungereza ng'oyagala Ssaabasajja Kabaka. Akalango kano katwale nti kakulu era bwe mbaliriza okukola video eno ngenda kaddamu kapostera ku social media platforms zange zonna mukawulire bulungi kankaddemu bulungi nnyo. Eri mwenna Bannayuganda bawangalira mu ggwanga lya Bungereza tukusaba n'obuwombeefu weegatte ku Bannayuganda abasazeewo okubanja butereevu Ssaabasajja Kabaka nga tebeeteeriridde nga enjogera bw'egamba nti we tuligwa waaligwa. Yessaawa tulaga okugwa kwaffe nga Kabaka tannatugwako wansi. Bannayuganda bonna bawangalira mu ggwanga lya Bungereza abo abalina empekembera era abaagala Ssaabasajja Kabaka bategese okwekalakaasa okw'emirembe nga ogenda kubeera 13 omwezi ogw'omukaaga 2024 kujja tandika ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya komekerezo ssaawa 10 n'ekitundu ez'akawungeezi ku Embassy ya Namibia mu ggwanga erya Bungereza. Okwekalakaasa kuno kwa mirembe nga twagala Ssaabasajja Kabaka gye wambibwa aveeyo adde okwaboobwe. Kale kano kaba kakomyawo njala tugende butereevu ku video eyandeese. Kati simanyi ntandikire luddawa. Ntandikire ku general information ntandikire ku ya Kabaka. Naye ndowooza
nasooka kuba Muganda nga sinnafuuka Munnauganda. Katutandikire ku nsonga za Kabaka then tulyoka tugende maaso ne video ya leero. Naye ku nsonga za Kabaka kansooke mbategeeze nsooke mpiseewo security alert eno ziringa 2-3 tulyoka tusimbule video bulungi nnyo. Gwe Munnauganda yenna ng'oli mu Uganda nzize mbalabula ku nkola yayo Seriti Bahabulwa. Nategezeddwako nti ebijambiya byatandise mu bitundu by'Emityana mu Kampala nenga omwezi guno nga guli okugwanga bugwako nakola video ne bategeeza information ekwatagana ku mission yaweereddwa Karekezi Kayihura n'ebijambiya nga strict bagenda targetinga mu Buganda mwaganye okutegeera. Nenzija ne bategeeza nti kino kigenda kubeerawo kibaddewo. Mulaba abaana bali ku street batandise okukwata abantu obubaddiya bakuba ku ngufu wala kati bakuba n'amasasi ebintu ebigenda mu maaso saagala mbifiiremu mubeere bakalaba ng'obwana bw'omusota oluba mu kisunku kalumirawo. Kati mwenna abantu b'omu bitundu naddala b'enkyukakyuka njagala mwetegereze nnyo abantu ababeera mu ngoye za bulijjo singa mbeera ku rallies figures ezo zitagitegerekeka zitagenda ku mukolo. Abantu abo nga bamba mpanvu bambadde bigalo by'ebitategere ya holding abantu abo si balungi obeera bambega. Museveni yayiwa bambega buli wamu. Mugenda ne mbanga muri mukola mu kampuni oba mukola mu taxi mukola luddawa munnammwe naafa mu ngeri etategerekeka muli mbambega babateeka mugabo bano banga obutwa batambuza information. Kati bwe nabagambye ku ono guy yabadde atrollinga Kyagulanyi emukono kansooke mbazanyira akantu ka n'ekifaananyi mwe kiri mudize bulungi nnyo mbere careful nnyo. Era wano wenjagala sooka bategeeza omwami ono ekifaananyi kino mwakirabye njagala kufuna profile ye family ye n'abantu be. Ono zino zentala hamwe tunuulira omuntu njagala tuna omusajja ono. Omusajja ono yabadde emukono oyo nabagamba entala hamwe ziri mu Uganda bamutema olubu okuva wano waggulu. Bano abasajja bali abagere bajja makomera ono si musirikale bano batemu kakuzumikira ekifaananyi omusabajja betuli bamutema olubale lulutu baali bamukutuddeko omutwe lulu ebasajja betudiringa nabo walaba zino zentala hamwe zebabaleetera wano bwe muteyambe mujja wuno ne Masaka abaddeyo kaaka nakatambi mbadde nako ne Masaka abaddeyo. Alright, sagala tulwewo. Omukulu oyo nkyakola profile n'okumanya amanya g'amatuufu ng'ojja ogalaga ekiyayi ge beeyita naye okusinziira ku drone zange zitambula okwetoolola eggwanga lyonna njagadde ntegeeza abantu abakolera mu paaka y'e Nateete n'okwetoolola e Nateete wonna n'abantu b'e Namugongo nti omukulu ono mbega abegera ISO ne poliisi. Omukulu ono bwe namaze okumwabya yadduse gy'abadde apangise Namugongo era kati nga yazze asula mu bitundu by'e Nateete ku Star oba ku Best Hotel kubanga bakigatto bange abatambuza abantu abanoonya amayumba tebannafuna bulungi exact location naye nga yadduse Namugongo kati yazze mu bitundu by'e Nateete ku Star oba ku Best Hotel waali w'essaawa zino. Naye ng'omwami ono enzaalwa y'Ekinoni Masaka omulimu gwakola musisi wa Kijinga taxi conductor mu paaka y'e Nateete era mbiseera bye bimu ono abegera DPC w'e Nateete gwe bayita Hassani Sekalema ne ISO. Luza mutegedde bulungi profile tugimaze twagala kugenda kati twagala ku ground ye background eya family ye bazadde be nabo tubakoleko profile tumanye any slight mistake ejjakola tuba tumwenganga abadde abera Namugongo public lwamutegere naddukayo kati yazze Nateete naye ng'era abadde akolera Nateete ng'ava Nateete n'agenda e Namugongo okusulayo kati Namugongo yasenguse nga public emaze omutegeera. Omwami ono history yasoma nti buli wabeera emikolo egy'amaanyi ennyo abeerawo ng'abega informant baamukubirako ko ewankulukuku era olubale luno lwebagambye olubale luno baamukubira ebusaabala One Love Beach yali agenze okubega n'okutrollinga Robert Kyagulanyi Center mu mabegako katono nnyo baamukuba ne bamuyiwa amannyo kati era still era y'omu yagenda agobera Kyagulanyi. So omukulu amwena ab'e Nateete bakola mu paaka y'e Nateete
ono guy gomulaba ng'omusisi w'ekigi azuwero mbega wa Semwai ne police era nga abegera DPC Wenatete gwe bayita Hassani Kalema mufiirwa nnyo bannammwe ebintu bitategereka baga nti gundi yafudde nenga abadde si mulwadde bane bagaba obutwa mu cyayi gwe munywa ogwo muli awo mu wotere buli Nateete awo ne chapati kikomando kye mulya abantu ekikula kino bakolako ebintu zamutegedde bulungi nnyo abantu Nateete na mugongo gayi mutegedde profile njimaze kati tugenze wawe kino ne Masaka twagala kumanya bazadde be na buli kimwe kimukwatako kubanga tukoyo kutta bana Uganda mu ngire ekola ki ekiyita mu lujja awo tuvuddewo mujjukira bambega benda bagamba mu Kampala abali babega mu Arcade omo nga bagezako nnyo okubega babulire Semwai ne Isu baani abazze mu kibuga bayinza okuteekawo okwekalakaasa nabagambako mbega omu eyeyita omulalo abadde ng'atambule wakiseka kuyiya mu street okonna mbega oyo namubagamba bulungi nnyo but unfortunately mugenda kubeera surprised nabagamba abantu si balalu abantu babategeera nga ne mission bagimanyi mbega ono yono wano mumula wuyo yoyo guy wuno wano yoyo ne enkofira gye yambadde ogiraba current leather pure leather eri expensive nene wansi yambazizza ng'omulalo omulaba guy yoyo gwe nabagambe wakiseka abadde abegere wakiseka ona ku muzikiti wow nga yeefuula omulalo oyo kati surprisingly waliwo omwe yamuguddeko n'amugamba ebigambo bino mugenda kuwulira reply ne mugenda kutya jalwa kubanja natufeewo tugende mangu mugenda kuwulira reply ne mugenda kutya reply eyamuvuddemu nga bamaze omuga nti gundi yatugamba nti oli mbega mugenda kuwulira kyeyayogedde yo video eruwa yangu omukulu budde tulina butono kati mugenda kutya reply y'omulalo ono gye yakoze mugenda kutya anti lumbi yatugamba nti oli mbega ssebo omuwa bubakati mugere musebe njagala Tuwa mu kamera oyina okwogera ku lumbi okuba yatugamba lasita abeere wakiseka muweereza musebe njagala kodi yakiyeke njagala kodi yakiyeke njagala kodi yakiyeke kale mwena kye mumanja abali e Kampala abali luddawa tubagamba nti mu kitundu gundi baletedde abantu nga mwebuzaabuza ne baba obutone ne mufa nga temufutegedde kikibasse njagala nzire munzanye ka video kano muwulire omulalo agamba nti Museveni tayagala kodi yakiyeekera namwogerako ebbanga nze mbogerako bambega bo mu Kampala naye nga abantu bano bonna origini yaabwe bonna Banyarwanda kambaddiremu ng'ayogera ka video kano anti lumbi yatugamba nti oli mbega ssebo omuwa bubakati mugere musebe njagala tuwa mu kamera oyina okwogera ku lumbi okuba yatugamba lasita abeere wakiseka muweereza musebe njagala kodi yakiyeke njagala kodi yakiyeke njagala kodi yakiyeke kale awo tukoze eki tuvuddewo motegedde anesuliya gwa nagamba ebisigadde tebinkwatako omulimu gwaffe kubategeeza kyekigenda mu maaso alright kati video tugenda gikola mu bitundutundu bibiri ngenda kusooka n'ekitundu ekya Kabaka then ngende ku kitundu ekya general information munansojwa bugu mulingi nnyo akasana katandise bugu mulingi nnyo kati katandike ne video obuterevu bwayo okusookera ddala njalo tegeeza mwenna Bannayuganda nga newombeese kyannaku nnyo mu nsi mwe tutambulira okuba nti twerabira nnyo okumanya abantu ebigambo boogera ne bategeeza omugenzi Erimani Basudde yagamba nti abantu balamu magoma gavugira aliwo abantu balamu magoma gavugira aliwo lwaki abantu balamu magoma gavugira aliwo akukubira engoma mu kiseera ekyo nga wooli oba kubira engalo mu kiseera ekyo wooli bw'ovaawo bw'oti ng'omukubi omugongo
era yakuba nezo yabaze mu kiseera oviriddewo obayita abantu balamu essaawa zino abaganda tugamba nti we tuligwa Ssaabasajja Kabaka waalibwa n'ekisinga okwewuunyisa era ekisinga okukwasa ennaku Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda bagenda mututtako nga buli kimu tuleze engalo wabula tuli mu kwerumaaluma ng'obwana obw'enjala kubanga abantu abamu tebaagala kutegeezebwa bannange kijja kuba kya nsonyi nnyo mulembe omutebi guno nga teguliimu kintu kyakwekwasa nti information weeri ennyonyi weeziri buli muntu asobola okukola kyako bagenda tuttako empologoma ya Buganda nga tukanudde amaaso Wasanya Karol Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja Yoseriti bahaburo tabasira mutabani wa kale ekinsire muzizidde ensanga bisibe mutabani wo Moses Kanyarugaba ne Ginit bagenda kusanyawo Ssaabasajja Kabaka ng'abalangira n'abambejja mutudde abasajja bamasaza nga mutudde abasajja ab'amagombola nga mutudde bajjajja abakubo kulwebika nga mutudde n'abaganda nga mutudde abalaba abuzibwa omulimu gw'amayiga omukulu gwakubuzaabuza baganda nakubateekawo muyina okubeera so si kutegeera nsonga nga bwe zigenda ngenda kusaba mwenna abali mu nteekateeka n'abo abali mu kutambula okugenda musooke mumanye ekintu kino nga temunnagenda 1 buli muganda n'abatali baganda bagenze okwekalakaasa ku embasi za Namibia babawadde ebbaluwa ezikakasa nti Ssaabasajja Kabaka yateekebwa mu ddwaliro ery'abalalu e Namibia nga n'ebbaluwa eyasembeyo okunyiiza abantu y'ebbaluwa yavudde ku embasi ya Namibia e Bungereza yasomye etya yasomye bwet era nga njala okubaza mwenna abagenda okwekalakaasa n'abateekateeka okwekalakaasa abakulira mu kulukato n'abantu abalala mwenna bwe bali kukola mulimu ogwo ebbaluwa egeno eyavuddeyo omulundi ogwokubiri nga evudde ku embasi ya Namibia oluvannyuma lwa bannaffe bano okugenda okwekalakaasa esoma etya esoma bwet The High Commissioner of the Republic of Gambia. Enamba y'essimu ne bagiteeka waggulu, ne bateekawo email, website, reference number, ne bateekawo street kweri, ebbaluwa yaddiddwa mu ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2020 kitegeeza eyiseeko ennaku 2 zokka. Badde bagiwandiikira omu ku baatwala ekiwandiiko ekyo nga beemulugunya ku lw'Abaganda bonna n'Abannayuganda abali mu ggwanga lya Bungereza. Ebbaluwa bamuzeebwe bati. Dear Mr. Chimera, request for information and intervention regarding the detention of His Majesty the King Ronald Muwenda Mutebi II. This serves to confirm the receipt of your email on 29th May 2024 regarding the above mentioned subject. The High Commissioner wishes to inform you that King Ronald Muwenda II is not being detained in Namibia. He arrived in Namibia in April 2024 for medical treatment and is currently being treated at Okungulingi Therapist Center in Otuju area of the Kanune region. Please be informed that Namibian authorities have no objection to any representative from the delegation visiting Namibia to ascertain the king's condition, provided that the required immigration formalities are met. Whenever fundikira once. Finally, kindly be advised that Namibian government has taken necessary precaution to ensure the safety of the king while he is in Namibia. For further information on the matter, please do not hesitate to contact the head of your tribe government, High Commission of Uganda in London. Yours sincerely, Linda Scott, the High Commissioner of the Namibian Embassy in UK. Kati, kana akasembayo ke kakulu. Mulyoke mutegere mwenna Abaganda abeewunzise. Bakugambye bw'oba oyagala ebisingawo ku nsonga ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka, gwe ng'ali mu Bungereza
gezaako kolagana ne gavumenti yammwe ng'osinziira mu embassy ya Uganda mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London. Banna Uganda n'Abaganda mwenna ndi wano bategeeza ebigambo bye njogedde ebiyitirivu ng'obuwulu bw'eggongolo. Kambiddemu omukyala Agnes Naabalamba, Sarah Kagere, David Wasajja Puuli Omutoolo, Yoseriti Bahabura Tabasula mutabani wa Karekyezi, Muhoozi Kanyerugaba ne Sarah Nguga Mulengejja saako John Katende ne Naabagereka Silivia Najjinda bano bali mabega w'okutulugunya kwa Ssaabasajja Kabaka. Era nga bateekayo omuziziko teba muntu n'omu yennajja nga tafunye lukusa okuva mu bo nga bo kubanga bateekinga over ne bateekayo powers of Anthony. Nobody should access His Majesty Kabaka unless they are contacted. Ssaabasajja Kabaka bamusibako envumbo ey'obutabayo muntu yenna yeetantala kuva eri mbu ajja kubuuza Ssaabasajja Kabaka akabinja kano. Kati gwe Omuganda ali eyo kino kikujjukiza kimbwongo obwo ng'omutanda bamutadde mu detention center ey'abayalu nga baagala amuttireyo. Ebyafaayo biraga nti abakulembeze bonna bazze bafuga eggwanga Uganda bazze batulugunya bakabaka okutuuka obba waŋŋangusa okudda nga bakisizza omukono mu ngabo. Bannyabo ne bassebo Ssaabasajja Kabaka teyagenda kufuna bujjanjabi, Ssaabasajja Kabaka yawaŋŋangusibwa. Ssaabasajja Kabaka yawaŋŋangusibwa era baagala afiireyo aleme kuddako obwo kwabwe. Yensonga lwaki akabinja ke basomedde kaateekawo amaanyi ag'enjawulo obutakkiriza muntu yenna era n'ebikolwa mu Buganda byonna balina kumala kubuuza bo ng'abantu. Kino kiraga butereevu nti Obuganda buwambe nga bakozesa amayiga n'abalangira n'abambejja ab'ensoole abafutubadde emmwe nga bazze ottunda ettaka lya Kabaka n'erya Buganda lyonna. Kati wano wagenda okuva okulya n'okukomba essowaani. Bannyabo ne bassebo amannya gange nzerumbuye. Ndi muzzukulu w'amazige. Ebyange byonna mbimanyi. Nwanye entalo ezange ez'eggwanga n'ezitankwatako. Naye njagala okusooka okubibaza mwenna abalwanya entalo zino nange wamu nga tuyimiridde wamu. Mu kusookera ddala entalo zino zigenda kuwera emyaka 5 nga nnwaniza Ssaabasajja Kabaka lwe nakola program ebimuli mu Bulange Mmengo. Nze nakozesa intelligence yange, omutwe gwange n'obumanyirivu bwange n'obusomeso bwange bwansomesebwa bajjajjange okunoonya empologoma ya Buganda nga bagitadde muka tu nga baagala bagisaanyeewo efiire mu kisaka kyayo nga teryanyeze. Bwe nalwana olutalo tekwaliko musajja wa Ggombolola, tekwaliko wa kyalo, tekwaliko wa Muluka, tekwaliko musajja mu lubiri lwa Kabaka, tekwaliko mukiise, tekwaliko bajjajjaffe baalika. Wabula olutalo nalwana bw'omu. Tekwaliko mumbejja wa Kabaka, tekwaliko mulangira, tekwaliko ani wadde Nnaalinya Kabeere Nnaabagereka. Yali nze. Obuyinza n'amaanyi ge nakozesa okuzuula Kabaka embeera gye bali bamutaddemu afe emyaka 4 n'ekitundu mabega ge maanyi ge ngenda okukozesa n'okutandika olwaleero okubanja Ssaabasajja Kabaka nga munnyambako nga tweyambako okujja Ssaabasajja Kabaka gye baamuteeka. Njagala ombuulireyo omuntu omu Kabeere Mulema bwe twatandika olutalo luno nga waaliwo ku bonna bagamba tetwogera ku nsonga za Kabaka nga waliwo eyayogera. Kabeere TV, Kabeere Radio mu Uganda, Kabeere Munnamule, Kabeere ani eyayogera. Allah tukwebaza olw'obuwangazi bw'omuwadde obutuuka ku myaka 56. Ayi Allah tukusaba obeere ng'omukulembera mu byonna, omukozesa ebirungi nga by'omukozesa ebbanga lyonna. Ayi Allah tukusaba obeere ng'omukuuma ng'omusaka obukuumi bw'omuwonya amaaso amabi, omuwonya abakyamu. Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebyere era ng'omuteeka mu bantu amalungi. Allah tusaboteeko emikisa ku Buganda ne Uganda bonna. Allah ffe tuli wano mu maaso g'abeemi tukusaba Allah waffe gwenyini bw'ossa emikisa gyonna olusi ekisa nga bakulembeza okulembera eggwanga babenga okusaasira. Baganda bwe twatandika olutalo luno tekwaliko mulangira, tekwaliko mumbejja. Era abantu baavaayo ne bambuukira. Kiki ekyavaayo? Kiki ekyavaayo? Enkola y'emweriwo olwaleero
tubanja kabaka boogera ebigambo bingi batubuukira bannyabo ne bassebo enkola eyaliwo enkadde mu myaka gya bassekabaka tewaalingawo mawulire era abantu tebasobola kweyogerera nsonga zino mu mwaka guno oba myaka gino ejja .com era eyiri mu social media tujja kwogera ensonga zino mpaka ng'ente zizze mu kiralo kyazo bannyabo ne bassebo ngenda basaba bazaana ba kabaka mwenda gimulite mu buusibwa bonna nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera nnungi nedda. One, omuntu yenna kabeere mu kiise w'Emmengo bonna bali mu lukwe lwa kusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Kabeere mulangira ali Emmengo bali mu lukwe lwa kusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Bannyabo ne bassebo njala bategeeza naddala abakyala buno bakanjala bo baweereza bannakazadde. Omuzadde omukyala ye muntu ayina ekisa era alumirirwa nti n'omwana we bw'abanga alwadde asobola okuleka ekyokulya n'alumirirwa omwana we. Weppo ne bw'abanga mwami we alwadde asobola okwerumiriza oba okwerumiza n'abanga asobola okulabirira mwami we mu ngeri yonna esibuka. Tetwogera ebigambo bino nti tumanyi tetulina byakwogera byakola, tulina ebyokukola. Njagala maama yenna ali weeteeke mu kifaananyi nga wakuba ebirayiro mu Kereziya n'ogamba mu bubi, mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu. Nga ebigambo bitambula era nga byogero bituufu wabula nga maama waffe tavuddeeyo ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Abeera mu pate after pate. Kati essaawa zino ali mu Amerika gy'agenda okukolera pate ze. Wabula ekisinga okunnuma atambula agamba abantu muve ku social media boogera si bituufu Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Naye nga ne olulangiro lwa Bungereza Charles bwe yalwala ne mukazi we recently amawulire social media buli lunaku baagiwanga update ku nsonga za King Charles. Butya bwali nakyo ekimutuuseeko yalidde yanywedde bamujjanjabe atuuse wano atuuse wali ali wano n'eza kamera baazituwanga era ne batulaga ku bifaananyi. Naye maame yagenze mu Amerika agenda e Bungereza n'atambula nga talinaamu wadde ekintu kyonna ekimulumiriza mu mutima. Gwali eyo maama abuulirwa ebigambo bino nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali oba walya mmere ki? Wayonka kundi lya kitaawo, wayonka kundi lya nnyoko, oba wayonka kagere kasajja tasobola kutegeera nti ye newankubadde obuwangwa n'ennono tebukkiriza maama ono kwogera ku nsonga zino. Naye lwaki tali kumpi na Ssaabasajja Kabaka okumala eggobe mu kibya? Fere tuna kye twageza Mmengo twetaaga kimu empologoma ya Buganda. N'ekibuuzo kiri nti lwaki wadde takkirizibwa kwogera naye yandibadde ali kumpi n'empologoma ya Buganda? Lwaki? Ebigambo bino munaabijjayo oluvannyuma katusabe ekire Mukama akikingirize kireme kukwata. Sylvia Nagginda Luswata yali project nkiddamu. Abasinga mukimanyi mutya kwogera, abajja kiwakanya mujja kiwakanya. Sylvia Naluswata oba Luswata yali project. Njagadde basumirako yali project mu nkola ya Museveni ey'ekyama gye yagamba nti ffe oba teyakola by'okulumba olumiri ffe tujja kukozesa Abaganda bennyini okusaanya Obuganda. Njala bbaga bigambo bijja bijjayo. Ambuuza project eruddawa ebyange ensunako bisune tutututu. Oluvannyuma n'enkugirayo esitole yena ne mubbira ku mmeeza. Nagginda project enteeketeeke awo nvuddewo. Ekimutambuza mu Amerika ng'agenda aga nti muve ku balalu gyali nga bwe wali obaddeko ddi naye. Kikibuuzo kisooka. Ekyokubiri nabagambako Sabiti Bioga nti omukyalo wabadde ng'ajja ku mikolo gya Buganda gyonna asasulwa ensimbi paycheck cash okujja ku mukolo. Era kamera bwe zimuvaako buli omu akwataliyo atambula gage. Ekyo tebasobola kibagamba. Njagadde nkibagala obudde bukyali. Alina amatu agaggule, atalina amatu tojja gategeera. Twabagambye nti already omwami John Katende ali mu kukola paperwork wa divorce. Ekyo nakyo kibagamba era mujja kiwulira nga kituuse. Naye ffe tubasundako buli omu alina obudde atwale amatu
awulirize bulungi nnyo. Kati wano wetulaga buli muntu weetaaga wenyweze kubanga tetwetaaga abantu babongo bonafu ku nsonga zino. Njala tuwulize bulungi nnyo. Okumanya abasajja bano bateeseteese ebintu byabwe mu nkola gye bakola ey'okukwata mole n'okugakyusa. Apuli David Wasajja, njagala obuulire eggwanga lwaki wasasudde omukomulamba mukedde oyogere ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ng'oyogera ebigambo ebitakwatangana ng'empale za Museveni. Wasasula ssente zino eziri mu miliyoni 2 batandika okwogera ebigambo ku Ssaabasajja Kabaka. Basooka ne bagenda okufulumya amawulire gano. Finally, amawulire go gafulumye nga ddogaagala. Naye nga tolina buyinza kubanga tuli mwana wa Mutesa gano eno article mwagirabye. Mwagire bulungi nnyo. Tekyamalidde omusajja ono omutoolo n'akabinja ke. Which ewedde omwami ono olw'okuba nti ayagala kufuuka kabaka wa Buganda. Omwami ono butyo yeeteeka mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka n'atongozza emisinde gye mbw'agenda kuzimba kisaawe ky'essaza e Masaka. Tekibanga woteri mu Bwakabaka bwa Buganda. Eyeeyita omulangira eyali ataddewo misinde mu Buganda ng'asoomooza ate Kabaka aliko Namulondo tekiribyo. Wabula Wasajja Apuli yategeka emisinde e Masaka ng'akimanyi bulungi nnyo nti ali mu kukola kye tuyita lihaso oba okwegezaamu. Ssaabasajja Kabaka yatikkula mu 1993 mwali muwuliddeyo omulangira yenna omulala akola ekintu ekyo okuggyako ye abatala emisinde gigino. Gigi emisinde. Kati mulina kye mumisi nga kimutategeera. Waliwo abantu abamanya ebintu bino naye nga bejja mu kamera nga tebaagala kulabikira mu kamera wa. Omukulu olwategeka emisinde gino yagitegekera Masaka. Si gye bamuzaala lwaki agitegeka Masaka. Ekyo ekibuuzo kisigaza mu mutwe. Njala sooka kutegeeza Masaka gye yategeka emisinde. Kyagulanyi yayinayo omukolo ogw'okubuuza ku bannamasaka. Wabula mu bantu bonna be yagenda nabo okudduka emisinde, Mpuuga de Basayas Mpuuga teyali misinde egyo. Teweebuuza lwaki Mpuuga yadduka misinde tirabikako misinde egyo. Eria MP omukyala Juliet Nakakandi tirabika mipiira egyo. Abedi Mwanika tirabika mpiira egyo. Ompulira bulungi nnyo. Teri muntu wabuvunaanyizibwa omulangira b'omumbejja eyava mu Buganda agenda kudduka mipiira mu misinde egyo. Kikulaga ki? Nti abantu abamu baagala okejja mu kifaananyi ekya ssensekere badde bbali. Naye mmwe tebasobola bannyonnyola bintu bino. Of all people lwaki yajenyigiramu yekka ng'abantu bamwabandoninze. Balina kibakweka ekifaananyi kyebasindikira. Naye yennyini Ssaala Obugamulengejja wa Ssanja Kaloli Charles Peter Mayiga ku misinde egyo teyalabikako. Naye ng'ate olunaku olwo yali Masaka. Lwaki yagano gibeeramu? Mbage ebbugu mulingi munansoywa. Lwaki yagano gibeeramu? Ng'ate eggulo limu nga gigenda okubeerayo yajja ne yeetega e Bulange n'alaga n'emijoozi nga bagenda kudduka naye teyasobola gibeeramu. Kiki bafumba? Buli muntu atandise okudduka munne ku bintu ebikolebwa. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiruwa. Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga ali mu kutya okutabangawo wadde yeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo. Wetwogerera essaawa zino obulimba bukeera naye ate amazima bwe gatuuka gasaanya buli kimu. Gw'obadde okimanyi nti bukyanga tutandika omubanja Ssaabasajja Kabaka bizinensi zonna zaakola mu Bulange Mmengo zonna zifudde tezikyasobola kukola.
zenziriwa yategeka Miss Buganda Tourism ya flopping wadogera ku TV nategeka emisinde gya wasajja gya flopping wadogera bake wantu wonna banyabo ne basebo mwaliwo wano Ssaabasajja Kabaka nga bamaze omufulumya bamutwale bamutire Bulaaya wasanya ko Charles Peter Mayiga afutubadde ku Buganda yaggulawo emipiira gy'ebika by'Abaganda ewankurukuku njagala ombuulireyo omuntu yenna awuliddeko nti omupiira gw'ekika ky'egundi bagenda gusambira gundi era gw'abaddemu abantu bwe bati ebikedda twasamba ebike byasa tugende ekika kigenda sambira wano nakino abantu nga bajumbira empi njagala ombule tournament y'omwaka guno bwekyanga bawamba Ssaabasajja Kabaka bika kye bisambye empiira gibale babisambira luddawa kati kamba tegeze mwe n'Abaganda bali kuno ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga ndowooza yo weekend yeeno mubadde mukimanyi nti wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga Kabaka ompya yawamba Buganda lwagenda okuggalawo empiira gy'ebika by'Abaganda ono anoonya ne gwa tiketi ku bwereere bakyagaanye okukwata tiketi ez'obwereere ku lw'omukaaga muyinza okugamba nti ayogere omu amagamaga bibino wano manze sikyagala kuleekana nammwe biyo ku lw'omukaaga final kati nno yalowooza nti okunabeerako empindi n'engabi ensamba nti yegenda osamba final nemibyogerako jjajja nze nakugamba ekibi nkiyita kibi sifaayo ewatali Ssaabasajja Kabaka Abaganda temugenda mipiira egyo n'amatikira gajja ogenda tunyumiza ki twetaaga Ssaabasajja Kabaka mishoni ey'okumutta gw'otwale buli kimu tojja kubuukawo kubanga buli kimu tukimanyi nti okikola n'obumalirivu nga Museveni akukozesa nenjala kugamba buli kyokola kyonna koza kamanye ng'akoza n'owebbwa Museveni taleka bujulizi Mayiga bagenda kutta very soon ne mukazi obayinza omutwaliramu kubanga ekintu kyoliko kinene nnyo kiri mu .com era Mayiga bagenda kutta very soon ng'omaliriza okutta Kabaka Ssaabasajja Kabaka yemulugunya ng'agoba bakuumi abadde bamubega era n'awandiikira akulira Royal Guard ebbombo Kalyebala n'amugamba njagala munziriza abasirikale bange oli Sempijja bwe yanyibinyika mu nsuwa n'adduka Ssaabasajja Kabaka n'asaba muddize omusirikale gwe yeesiga era Mayiga n'obinnyamu eggere n'olemesa Lutwama okuddamu okufuuka n'olemesa omukumi wa Kabaka ate gwe n'oleeta owuwo Lutwama yaba nti yalidinga ttiimu ya Kabaka kati mukulu njala kugamba Kabaka yasaba omukumi gwe bayita Sematimba akomewo naye gwe n'empapula n'ozituulira ng'oyagala bazze abantu bo boyagala balina ne Ssaabasajja Kabaka bakole ki bamuttirewo ng'obudde bukyali naye nze ngamba okalya ddakaddadda oyagala kutta Ssaabasajja Kabaka naye ate ojja kukomekkereza nga gwokoze eki gw'ofudde olw'ensonga nti enteekateeka zo zonna tuzimanye kati njala sooka bagamba ekigambo kino buli mwakiwulira sijja kuzanya mu video bonna obuzze bulabika ku social media ng'omukulu ono akyusa ebigambo Ssaabasajja Kabaka yagenze Germany ng'ate nze namusookayo Ssaabasajja Kabaka tumutadde ku nninga atubuulire aze n'atugamba ali Namibia yagenze kuwummulamu tukomekkereza tunukuza okunoonyereza Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'ateekebwa mu ddwaliro ly'abalalu tukoze okunoonyereza nga baagala kuteekawo kipropaganda nti Ssaabasajja Kabaka yagwa eddalu social media ezeeko abantu awo bennyini abakolanga propaganda ne blackmail ku Bwakabaka ne tubalwanyisa tubasaanyaawo bazzemu okwogera buto emboozi zitakwatagana bw'owulira embaata ya neti yonna ng'eyogera ku Ssaabasajja Kabaka nti nono ye mukuba noonya ejjinjo b'ejjambi omutemeko omutwe
bw'owulira embaata ya netirina ku social media nga Ssaabasajja Kabaka nono ye mukuba noonya ejjambi omutemo k'omutwe. Ekintu kiri ekintu kimu. Ebigenda mu maaso mu Buganda tubimanyi, baagala kusanyawo Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti yagaana okukola bye baagala ng'amaze okutwala ettaka lya Buganda. Embuga zonna ziri mu kutundibwa zisaanyizibwawo olw'ensonga nti Mayiga amaliridde okuba nti yasaanyawo buli kimu. Ekintu kino nze nkibanyonnyola ebbanga ddene nti bano bakimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka takolagana na bintu bya kutulugunya bantu. Yensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka badde ng'ajja n'akola emboozi eziyamba n'okutegeeza gavumenti ya wakati okunyigiriza n'okuwamba abantu si bimu ku bintu ebyamutwala mu nsiko okulwanira eddembe. Mayiga nga tavaayo okubyogera. Kino kyanyiza Museveni n'alagira Mayiga akole kyonna ekisoboka okuba nga bazigisa Ssaabasajja Kabaka n'ensonga z'ettaka. Mayiga ettaka lino lyatunda. Kati wali okulya n'okukomba essowaani. Tugenzo kizuula ng'eri abantu already abatandise okweteekateeka okuba nti bagenda kola kye tuyita sabotage mu Buganda. Eri abalangira beefuula nti balangira ba Buganda nga bakola emikolo babatikkidde. Eriyo abo aboogera Ssaabasajja Kabaka amafuukuule nga balowooza nti balangira kumbi zonna nsowole. Ebigambo bingi bitambula. Naye nze ng'omuntu manyi nti ffenna mu buntu tukola ensobi. Era sisobola kugamba nti wali atakola nsobi. Naye ku lwa Katonda n'Obuganda si kye kiseera kye mwandibadde mutandika okulima empindi ku mabega ku Ssaabasajja Kabaka n'omuvaamu. Tattanga ku muntu, tawayirizanga ku muntu, takolanga kimu. Nina ekintu kye njagala mbasomeseemu ekintu kino olwaleero. Ssaabasajja Kabaka ebbanga ly'endowooza ebbanga ly'obuto lyonna ejjakulira mu ggwanga lya Bungereza. Bungereza abantu abasinga obungi babasomesa okwogera amazima ne bandi bali tebagwogera bagwogera. Ssaabasajja Kabaka si ye muntu abadde alimba oba akola ensobi nedda. Ebintu bisinga obungi byabadde agamba abantu bano bawanga nti mulekerawo obulyake n'obubbi nga bo bibanyigirizanga abantu. Kane bagamba tugenda kukola tutya. Ebintu bingi nnyo byetoolodde ku kwagala okutta Ssaabasajja Kabaka. N'ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri ludda wa? Ngenda kusaba buli muntu yenna asobola okufuna obuuma tusobole okufuna gwe tuyita international human rights lawyer nga abeesinga mu ggwanga lya Namibia asobole okuteekayo petition mu kooti e Namibia ng'akyalenjinga okubeera kwa Ssaabasajja Kabaka eyo nga musibe kubanga yajja ono yatuga nti yajja kuwummulamu ne baamusiba mu detention. Ssaabasajja Kabaka si mulwadde wa mutwe, no, mission yakumuttirayo. So fa abantu betwakasindika abadde batuuseko batuuse bategeeza nti abantu abali okumpi ne Ssaabasajja Kabaka ate si ba Namibia bonna basirikale ba Museveni bambega abalina access okwagala okujjawo Ssaabasajja Kabaka. Kitegeeza ki? Kabaka yawaŋŋangusibwa, tali eri nti yagenda kujjanjabwa nedda. N'agenda okujjanjabwa abeerako ebbanga nti ebbanga bweriti. Era we yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka agenze kuwummula mu Ssaabasajja Kabaka ensi gy'asinga okwagala mu bulamu bwe bagiyita Uganda. Ssaabasajja Kabaka ensi gy'asinga okwagala mu nsi yonna bagiyita Uganda. Lwaki Uganda? Ekisookera ddala Ssaabasajja Kabaka bagezezzaako mutiisatiisa n'agaana. Yakagoba Mayiga enfunda bbiri. Wabula Museveni ne Salim Museveni bamugamba nti gwe oyagala okugoba Mayiga wano gw'oba oddayo ogende buwaŋŋanguse gye twakujja. Ebigambo byayogera Museveni ne Janet. Naye nga njala kubuuza Museveni ne Janet ne Kabaka ani yaleeta munnaabo? Kabaka yaleeta abantu abo. Omuntu watuukira okugamba nti bw'oba owulira ng'oyagala kugoba Mayiga gwe at least ddayo mu buwaŋŋanguse, kitegeeza nti bano abasajja bamaliridde okutta Kabaka. Mayiga kennyini yagamba omukesi omukulu mu Sseemwa James Birungi nti we agreed Kabaka won't see 2025, that is next year. Era ne bagulunya tagenda kudda nga mulamu. Kati gwe Omuganda ali eyo
nga Jjunju akugamba tatawe yamulabe nga tandamulabako n'abagereka atambulaga abantu muve ku bantu abogera ku social media nga yeke nnyini obuvunaanyizibwa tasobola kugenda kufuna kifaananyi wali Ssaabasajja Kabaka kitegeeza olukwo lwa lumanyi bulungi nnyo buli kimu bakimanyi basirise naye mbalayirira buli ali mu lukole okutta Ssaabasajja Kabaka either obutwe bagenda buyisa mu ventilator bagenda buyisa mu air ticket gy'okutte bagenda buyisa mu mpale y'omunda gy'onooyambala bagenda the moment kasabaga nti guweddemu mwe muddako period kubanga n'abaali mu lukole okutta kitaawe bonna tekuli akyalya mmere okuggyako eyali lulimu oyo mukyala Nabbosa Ssebuggwaawo yakyaliwo mpozi n'abalala beekwese naye buli yali mu lukole okutta Muteesa basinga obungi bonna baafa babatta Mayiga kyoliko tokimanyi era kyozanyisa tokimanyi njala kugamba ekigambo kimu ensi tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayagiviira tuli mukka Obuganda mwoyo Obuganda ki mwoyo okozesa state machinery okutiisatiisa buli abanja Ssaabasajja Kabaka okozeseza ssente ku social media ne ku mainstream medias okubuzaabuza abantu naye buli kimu tujja kitegeera kimu ku kimu era tujja kitegeera ngenda kusaba omuntu yenna alina ssente olwattasse wonna lumanya twetaaga international human right defender lawyer ngaali mu ggwanga lya Namibia atukolera omulimu gw'okuteekayo ogw'okuteekayo petition twetaaga abantu abalina access ku international news broadcasts okuli empapula z'amawulire terefayina okuteekayo claim eyo evidence weeri nga Mayiga bamukusaba okubuulira Ssaabasajja Kabaka gyali ng'ayogera vice versa ebifaananyi weebiri ebiraga Ssaabasajja Kabaka gye baamusibira buli kimu gyekiri nga kiraga nti Ssaabasajja Kabaka takyalina wiru ye baamuwamba gwali mu America ng'olina access ku TV ne ku radio ne ku mpapula z'amawulire please muwandike articles abalina access ku TV zonna mu nsi yonna muwandike articles abalina access ku mpapula z'amawulire muwandiike abakola demonstration peaceful demonstration nga mulaga nti Ssaabasajja Kabaka muwambe mukikole ewakane mu kibira tekina kye kikujjako mbagambye olwe custodian waffe bw'aba taliwo tolina kyolina ali Dubai ali South Korea ali North Korea ali wonna wooli one custodian waffe waavirawo Kabaka weddemu kino nkikubuulira nze siri mulangira siri mumbejja siri ki naye kino nkikola okuba nti manye mission za Museveni mweze mutategeera zenze mbagamba nga mwebuzabuzanga bafuka banaaba nenga temujja zitegeera bana abasajja baserwajja okota tekuli awo ina bijja bya kitemu Uganda bajja buzi lwaki batusaanyizaawo ensi mugenda fuuke mmomboze mu Uganda muddo obutono ennyo babagobe ku mataka babasende bigenda maaso yabateeka mu constitution kabi bategenda bigenda maaso abaana Baganda bali makomera teri anyigako wadde n'omu bano bambega ba Museveni bali mu Buganda batufubadde kwali mu kugaba ssente kulya ssente naye Ssaabasajja Kabaka teri amwogerako ngenda kusaba mwenna bannabyabufuzi ng'oli ku ludda oluwabula gavumenti mutandika okukola kye mulina okukola politics aside Ssaabasajja Kabaka yeetaagisa okuba nga waali mu Buganda ne mu Uganda ngenda kugamba gwe buli muntu yenna ng'oli azze mu lumbe munnabyabufuzi n'ayogera ku kigambo nga tabanjiza Ssaabasajja Kabaka mutwale nga nenda kugisimufungize kabere kansala kabere chairman Suwanu kabere member parliament kaberane nga tayogedde ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka mu ensonga za fesiza bannabyabufuzi radio ye Mengo ya Mayiga TV ya Mayiga buli bakolako bonna bantu be Mayiga takyalina kyaswala okujjawo Ssaabasajja Kabaka abantu bonna abadde bamanya abantu Mengo abo mugaso bwamukubira esimu kati tuleke bajja tutta abalaga nti ezo video zikola ku social media mkyamu zijja tussa temutusindikira mutuleke nenga abantu abali waliwo omulongo bayita Nathan Nsubuga akwasaganya ensonga z'amasiro gwe musajja gwe abantu bangi bakutuukiridde oyogere ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka n'ogamba nti ebikolebwa ku social media n'ebitambula byonna propaganda Nathan Nsubuga gwakwasaganya amasiro ga Bassekabaka e Kasubi oyinza kuzika Ssaabasajja Kabaka golozo n'obeerawo abalangira abejja besudde ogwandaga muloza mugenda kubeerawo kate kansooke nkibasuddeko mu kitegere bulungi nnyo
Nyinimu wataba ebikere bitembenju. Nyinimu wataba ebikere bitembenju. Bitya. Bwabanga Museveni ayisiza bwatyo Ssaabasajja Kabaka kati gwato omulangira atalina linnya tamanyikiddwa. Bwabanga Museveni ayisiza bwatyo Ssaabasajja Kabaka gw'omumbejja obumbejja ani akumanyi. Bwabanga Museveni ayisiza bwatyo Ssaabasajja Kabaka gw'omusajja akiika mu lukiiko lw'Emmenga ani akumanyi. Gw'Omuganda yenna n'atali Munnayuganda ng'olina ettaka mu Buganda ani akumanyi. Amaanyi gali mu bantu gye munaakoma okuteekawo amaanyi n'okusaba Ssaabasajja Kabaka muba mumuseevinze. Gwe gwe bagamba nti toyogera kitegeeza nti gwe bakutuulidde. Ensimbi zitambula era ziyita mu mikono n'okutiisibwatiisibwa. Meeting zitula meeting mu diaspora bagezaako nnyo okuziba ebintu bino abeeyita basajja ba Kabaka naye nga tugenze okuba basinga obungi bonna basajja ba NRM ate nga baakabana beeyita Baganda. Kati ngera kigamba nyinimu wataba ebikere bitembenju. Bitya. Nti ekikere bye bisolo ebizannyira mu mazzi n'okwenkuba. Omusana bwe gukaza nga biva mu mazzi bimusana bukala bisobola okujja ku lukalu. Bwe bisanga enju nga teriimu muntu yenna. Munnaffe babyagala nnyo okwegoba mu nnyumba omwo. Ne bwanga waali tebisobola kujja. Kati singa enjege egwa mu Buganda teri muntu yenna agenda ku survivinga kubanga oyo batya mu Buganda agu. Mbuulirayo omuntu asobola okuva Nkole n'agenda n'agula ettaka mu Northern Uganda. Mbuulira omuntu asobola okuva mu West mu Bunyo n'agenda okugula ettaka mu Eastern. Naye mwenna muva mu East mu West mu South wane mujja mugula ettaka mu Buganda teri abagoba kubanga embeera y'Abaganda gye twagala. Gojja kuloza tuleekanda kuno ninawe batimala okutta Ssaabasajja Kabaka kigenda kudda ku ggwe. Ettaka lye bagenda ditwala. Ojja kuba tokyalina ky'osobola kwogera. Kati kankujjukiza n'ekirala tuleke tugende ku nsonga endala. Bassekabaka ne bajjajjaffe baalwana nga baagala okulaba nti mufuna emirembe mu nsi yammwe. Bamagulu meeru abafuzi b'amatwale bajja mu Uganda n'ebitundu ebirala by'ensi ne bawamba amataka ago ne bagafuula nti amataka ga gavumenti ye galinako obuvunaanyizibwa. Bajjajjaffe ne balwana, Bassekabaka ne balwana, Bamwanga Bachwa ne balwana ne bamuteesa obutakkiriza ttaka lya Uganda different lya gavumenti yonna nti elinako obuvunaanyizibwa. Kino baakikola okusima omusingi eri bazzukulu baba baliddako nti osobola okufuna poloti yo ng'eri mu ndagaano nga yo bw'oya. Osobola okufuna ekyapa nga kikyo bw'oya ekitali mu nsi z'abali abazungu. Buli mu nsi z'abazungu buli muntu mupangisa n'owooguza ennyumba n'ogimalayo osigala oli mupangisa kubanga osasula ground rent. Toyina ownership. Buli muntu oba oyina liizi myaka 49 bwe giggwako either ennyumba yo gisenako na kijiiko oba gisenako na kitiyo yennyini ttaka alyagala. Abo kibaalwa ne Kabaka kyabadde alwanira essaawa zino ensonga lwaki baali baagala kujjawo Mailolandi naye temusobola kutegeera era yakyagisibye. Bw'ona omuvaamu ogenda sigala luddawa. Gwe mu Northern ayina ettaka mu Buganda ogenda sigala luddawa. Omu Eastern ayina ettaka mu Buganda ogenda sigala luddawa. Oli ali mu Maserengeta ogenda sigala luddawa. Ng'ettaka lyonna Museveni alyeddiza alifudde liri nga bw'ali mu kikola ogenda kudda luddawa. Nkigamba gwe ali mu diaspora Mayiga gwaweereza ssente n'abagamba mukole enkuŋŋaana mukubire Abaganda mubagambe tebageza ne beetantala okubuuza Kabaka gy'ali. Lwaki bakugamba nti obuuza Kabaka gy'ali? Lwaki bakuziba omumwa? Sooka weebuuze lwaki baŋŋaana okwogera ku nsonga za Kabaka ng'ate ndi mukulembeze okiikirira ani nga Kabaka muwambe? Akatali kabba magumbo oli osula mu mulyango nti oba oli emmere bwankoko nga yo oli amagumbo oteeka wansi teri agenda kubuuza lwaki otogakweka. Twagala ekintu eki Ssaabasajja Kabaka bisige tetwagala. Amataka tegagenda kutambula gajja sigalawo. Mumpulira bulungi nnyo. Abatwala amataka mugatwale kandi ne twagala ekintu eki Ssaabasajja Kabaka bisige tetwagala kumanya. Munnabyabufuzi yeesudde gwa Nagamba Kajjambo. Bwe wenna Omuganda yeesudde gwa Nagamba Kajjambo. Omulangira n'omumbejja yeesudde gwa Nagamba Kajjambo. Gwagamba nti Kabaka yakuwa obuyinza omulamulire ku gawusire gwe Nagamba Kajjambo. Bajjajjaffe abakulu b'ebika mwenna bakyalimu empeka emera
mutuuze bazzukulu bammwe mbabulire ekyokukola ebyafaayo mubimanyi ebibadde mu Buganda bye bino kennyini Museveni yeetaba mu kukuba olubiri lw'Emmengo olwa Ssekabaka Muteesa yalwetabamu information wali tugibagambye mwagala gibazanyire bannange the Kabaka's palace on the hilltop outside Kampala, and the battle began. The palace fell at dusk. The Kabaka apparently had escaped either before or during the fighting. Next day, the palace was set on fire, but in the Buganda countryside, the flame of rebellion is reported to be burning equally fiercely. Babo, in fact, pause one. Njala mwetegereza akafaananyi akusomebwa nasobola poozinga. Wetegereze nnyo wetulaga abasajja babiri abali bayimiridde awo. Wetegereze nnyo wetulaga mu seconds ntono nnyo. Mu seconds ntono nnyo. Babo. Kavuddewo. Sorry. Kizibu katayiminga. Bebe nyine. Bwetubaga ebigambo bino muddeeyo mu masiro gonna gamba. Kati ngenda kubasaba mwenna. Politics musoke muteeke bali. Tubanje Ssaabasajja Kabaka. Ngenda basaba buli mwana enda ku social media gwe ndo omuntu ali ku ground politics tumusoke muteeke bali kubanga politics ajjudde enkwezenge. Banoonya kyakulya netamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga tusooka tumuteeke bali tumanje Ssaabasajja Kabaka mbeegayiridde. Nga bwe twatandika ekintu kino tukifundike ne tumanje Ssaabasajja Kabaka. Ekitundu ekyo kiwedde katugenze mu general information. Mu general information ngenda kusaba akulira oludda oluvuganya omupya mukulu Joel Ssenyonyi buno obubaka bubwo. N'abantu b'okuwulembera nabo mu parliament abo aba national platform ngenda kusa mukulu Joel Ssenyonyi. Emmere bwe beeyisemu amafuta gonna gabanga gibuganye nga tosobola ggirya ne obanga oli mweyalo otya. Mukulu Joel Ssenyonyi bwe tuba tulwanyisa bulyake bukumpanya naffe kusigala nga tuli bayonjo twandivudde mu kiyumba ky'embizzi kye bayita parliament. Eyo tekyali parliament bagiyita Money Highest House. Money Highest abalabi ba sinema mulabe sinema nyingi nnyo ez'okubba bank n'ebitavu mu nsi yonna kye bayita highest. Money Highest House eyo tekyali parliament ejjudde mbabbi. Tosobola kubeera mu parliament ng'akulira parliament ajogera mu speaker mu ffere mubbi muli wanguzi eyo tekyali parliament. Tosobola kubeera mu parliament ng'agiddirira amyuka speaker ne mubbi eyo si parliament. Kitegeeza eno Money Highest House ekirala eyo dancing hall abasajja n'abakazi bakera kwepiikiza mu parliament kukwana programs bakola. Yesu mwezi balina kye bayisa kye bakola. Ngenda kusaba Joel Ssenyonyi si mu bubi
oba oteseza oba toteseza, nothing you are going to change in that highest house, in the dancing hall. Nothing you are going to change. Ngenda kusaba n'abantu bonna bwe mwasindikibwa muve mu parliament eyo. At least mu demo constituency zammwe munoonye ddo ebizibu abantu bya fesinga. Mutandika okugenda okukebera buli kintu kyonna ekiri mu Kampala, Wakiso, Mukono, mu district yonna ebitaakolwa kiri mugende munoonye amalwaliro agatali mu ddagala. Mubere physical and practical. Muve mu highest house. Muve mu dancing hall. Wakiri mugende ddo nga mbuuza bannayuganda ebizibu basingana ati malwaliro tali mataka, etemu madagala, enguudo nfu, batubba, batutemula. Ebintu ebimayisera mu gikolera kiri ku social media ku TV, muve mu parliament on record. Babanga parliament abagikulira babbi. Kitegeeza nabwe mulibeera babbi. Nkiddamu bwe mbanga parliament gyebutulwamu speaker mubbi ne deputy mubbi mu participatinga mu kumpanya bw'okubba. Lwaki mbeera mu kintu ekyo? Mugende lwaki mu constituency zammwe mubuuza abantu ababalonda bizibu ki ebire bafeesinga musobole obikwasaganya. Lwaki mbagamba ekigambo kino? Gyolo Ssenyonyi, emyaka gye simanyi nange ndi muntu navaayo ne ŋŋamba ti bannabyabufuzi abamu balina okufa. Uganda ofuna emirembe nakyogera era nkiddamu. Nabagamba nti bannabyabufuzi abamu balina okufa. Uganda ofuna emirembe. And I'm still insisting on that point. Abantu abamu balina okufa. Banyabo ne basebo. Ekiri mu parliament mukiraba. Parliament etuuse ne kusiritandika okufoojinga empapula eziraga obufere obw'ekika ekyawaggulu. Eyo parliament ki? Tubadde tumanyi nti obufere buli ku Nassaloodi. Nkiddamu, tubadde tumanyi nti obufere buli ku Nassaloodi gye bakolera diguli, gye bakolera diploma, gye bakolera buli kimu. Ne parliament beetu tutandika okufoojinga empapula ne records. Eyo tekyali parliament, bamukola mu kyabwereere. Ebintu byonna mwabibasigena biddamu. Ne bwe tuba tutuuse ku level nga parliament yesobola okukola documents ez'ekifere z'ekibbi is presenting mu public okulaba nti bayisaawo obubbi bwabwe, eyo tekyali parliament. Gyoweri Ssenyonyi Muganda muba temukyalina kyemukolawo, mugende mu constituency. Temulina kyemukolawo. Lwaki mugenda mu constituency? Nabagamba nti abantu abamu balina okufa Uganda okuterera. Banyabo tebasema. Saali mukyamu. Bw'obanga olwaleero buli muntu yenna yeeyita oludda oluvuganya avuddeyo awagira obubbi mu parliament. Nga tuzze tubaga nti abantu bano bonna bakolera Museveni. Osuubidde nti Museveni yandivuddeko ng'abantu abo bonna mubadde temubamanyi? That is my question and I need the answer. Bonna mubamanyi kati bulungi nnyo, tekuli kwebuuza. Twandibadde tujjako Museveni? FDC mbalabe, aba DP mbalabe, aba Jema mbalaba, naffe bamu abayita abannubu mbalabe. Twandibadde tujjako Museveni. How and when? It is impossible kubanga bonna babadde bakolera Museveni. Just time yebadde ebula bubuuza abantu bano okubeera exposed. But yeah. Kansooke n'omukulu Muhammad Nsereko bino ebiga byayogedde leero. Bennett bamuwa twiliyoni emu nakati eddwaliro teririiwo. Ninze bannaffe baleete ku essential motion efaananako bw'eti. Yendako. Bennett bamuwa twiliyoni emu nakati eddwaliro teririiwo. Ninze bannaffe baleete ku essential motion efaananako bw'eti eyo gye njagala okuwulira. Naye ekisembayo siri musiru oba muwumbatuutu asembayo kusanga nga Nsereko yakutte ejjambiya atemako mpuuga nsamba omutwe. Abali baawo abaana baffe
balijulira kyenjogedde tekisi Mukulu Muhammad Nsereko MP Kampala Central je bali kwese bukansulenti oli bulungi. Tukimanyi nti gwomu kubakwata ensawo ya mukyala Anita Amongi Mama Sologeti n'abatulege. Era tukimanyi nti enteekateeka zonna information gye mbadde mpa okusuula Kyagulanyi n'okulya mu Kyagulanyi olugwe obadde mu gurupu eyo tekyewuunyisa. Boleeta ensonga ya penalty Yoseriti bahabulwa lutabayisula mutabani wa akale ekyensiere temuzizide ensanga bisibe nti lwaki bamukola competition mu parliament eyo tewalimu watwala obudde gw'okuwandika petition okusensalinga penalty bomuwoza penalty sente zaffe waziteeka luddawa. Joel Ssenyonyi yakakola enfunda bbiri zagezezzaako okugenda okulambula eddwaliro ly'e Lubowa Nsereko nga toliiko badde obeera ludda wasse mukama wange. Joel Ssenyonyi yakagenda okulambula eddwaliro ly'e Lubowa enfunda ensi nga Speaker Anita Amongi mukamaawo ne Museveni penalty Yoseri ne baganda Joel Ssenyonyi n'akakiiko genda okugendayo okulambula wali mu parliament obadde tobeerayo oba obadde weewunzise nga ekiwuugulu. Bannabyabufuzi mulina diversionary answers nga muli mu kamera ne mwerabira nti eno.com era we record each and everything. Penalty ye mukama wo Yoseriti bahabula tabasira mutabani wa akale nsete muzizide ensanga bisibe. Mu parliament bayisiza akasirivu kamuno esete zigwamu wali mu parliament wawandikako petition yonna ebuuza who is penalty era sente yazitwala atya. Mu komite zibadde zigenda okulambula eddwaliro Lubowa obadde oli ludda obadde mulungi nga weepiica ng'oli Dubai onywa bbiya oli Bungereza okyayosanyusa bitundu byo byakyama. Tukimanyi mpuuga y'omu ku mikwano gyo era mbadde mu basente mu parliament lekerawo okwesiruwaza ng'omusiru abikkula ku mawulu nga tamanya ni yagafumbye gwe nkumaliriza. Nabagamba nti omuntu asobola okusoma ne waliwo kye bayita common sense amagezi amazaale si buli omuntu agalina. Ndabye omusajja eyayitwa munnamateeka ng'ayogera ebigambo by'ekisiru ne neebuuza abaana baffe abaafiira mu kunoonya akalulu kano nga baliika omusajja ono kiki. Wulira omusajja omukulu lwoya bw'ayogedde. Because I know this is not the first time. This is not the first time. We're a senior lawyer. You're a senior lawyer. You're a senior lawyer. You're a senior lawyer. You're a senior lawyer. By the way, let me tell you. Do you know between me and you? Do you know that we have had similar scenarios? Abatamanyi mukulu oyo ye mukulu Asmani Basalirwa president wa Jema era nga kyekibina kitunde wa Museveni. Omukulu ono lawyer eyayita omukenkufu alumbye Honorable Sekikubo n'akakiiko kabadde kanoonyebwa nabaga temujja kiyisaawo ti ani agenda okibayisizaawo kubanga mu video zembadde nganzi gyankola ono y'omuntu abadde akimanga ssente Anita Amongi ekiro n'emisana ng'agenda ozigaba mu ba opposition kati alwana era abagamba nti mugenda kiyisaawa ng'ate gwe musuubira okuba nti gwe mugenda okiyisaamu Anita Amongi ate nga yatukulira mu parliament kati kavudde kwanjula video mu kitundu ekyokubiri etandise. Ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogwokutaano omwaka 2024 muwulire bulungi nnyo. Ba MP bonna abooga nti bali ku ludda oluvuganya oba be tuyita opposition 95%
bonna bali mu ngalo z'omukyala Anita Amongi Nalongo Sorogeti nga gwabanja ssente ntono nnyo amubanja miliyoni 5. Nkiddamu ba MP bonna opposition ebitundu 95 ku buli 10 Nalongo Sorogeti Mpogola Anita Amongi birangirangi n'abatulege bonna gwabanja ssente ntono nnyo amubanja miliyoni 5 bonna bali mu ngalo ze. Ba MP abaludde oluvuganya ebitundu 95 ku buli 10 bonna omukyalo ne yabasomba n'abateeka ewa Museveni ng'akolagana n'Empuuga. Kiba kizibu nnyo Mpuuga okumusensalinga nga Nalongo Anita Amongi ye speaker kubanga basazeewo n'okufojalinga meeting oba okufojalinga olutula lwa parliamenti ne bayisa n'empapula ezayisa ssente za Mpuuga ng'ate omwogezi wa gavumenti ofuna Opolo yavanaga nti tekibangawo ssente beewola neewole era tekiyitangako mu parliamenti. Nejole sonyi ya gavumenti bino byonna bafoojinze bifoojinge kati tosuubira nti kino bassekikubo kye bakola yes kirungi but it will not succeed. Anita Amongi lwategedde n'asindika bemba parliamenti abasinga obungi n'abasindika abamu bagenze Bulaaya abalala bali Tanzania bali mu kulya ssente basaye nga kino kiwedde. Tugenze mu maaso. Gwolaba yenna avaayo naye Masaga nga eggongolo essibe akawero nga MP gwembadde mumanyi nti ali ku ludda oluvuganya bonna bantu Anita Amongi bulungi nnyo era yabasasula omusaala. Mujjukira bana basomera ssente za Cooperative Union ensimbi ezo zonna Yoserezi yateekawo nga zigenda kujja bantu bannayuganda abali mu bitundu by'enjawulo. Sente zino eza Cooperative Union zagabibwa era ne ziriibwa abantu b'engendo bagamba era batannasayininga tulanda okuviire ku ntono tugenze mu maaso. Bwe bamala okulya omusimbi guno Yoseri abagamba either mu nkolera oba ssente za Cooperative Union muzireeta oba mbateeka mu nkomyo ne gabamyuka agamyuka omutezi Negaba myuka agamyuka akasolo kubanga sente bazirya ate nga tebakyazirinawo nga baga nti agamyuka akasolo wepo gegamyuka n'omutezi olologeo abayina endowooza ensiwufu y'obwongo ku bigambo by'enjogera byesobola balambululira oli wadde mbu kitwala nga bw'oyagala naye olugero luganda lugamba nti agamyuka akasolo gegamyuka n'omutezi gegaluwa. Nazzi kuno nga abayizi bwe tugenda okuyiga n'okutega emitego twateganga egy'emisu enkwale enkofu naye woba oteza omutego ogwo n'osanga nga gwakwasizzaako enkwale ebbanga lyemala bambi ng'eraja n'okuva ku mutego ogwo amaaso gaba gagimyuse naawe omutezi wojja okutegulula omutego ogwo kikutwalira obudde n'obuvumu okutegula omutego okuggyako ki okuggyako enkwale yoba omusu ate era oyinza okulwayo ku budde obutuufu n'osanga ng'enkofu eyo oba enkwale oba omusu ng'ate ekisolo ekira kyagiridde naawe ne gakomyuka ng'ate omutego osanze muki mutegulwa akasolo kagenzi bwakaliddewo mukitegedde bulungi nnyo. Naye simanyi ebibige byenjogera mu bitegeera. Malina okunywa ku mazzi. Ku ssente zino ezaabaweebwa kuliko omukulu Sseggona akali amaggo Lubega olwo yakunnumba n'obuwumbi 5.5 5.5 billion Uganda shillings. Nandala Mafaabi ono yakunnumba n'obubi obusukka mu 10 ku Bugisu Cooperative Union. Mpuuga de Masasi de Mapuuga bawa Joyce baagala emmanga ye yakunnumba n'obuwumbi 9 yali emirundi 2 yali akuza Mengo Cooperative Union n'ali akuza Masaka n'akunnumba n'obuwumbi 9.
Muwanga Kivumbi yali yakuza Mengo n'ali yakuze ne kuze Gomba ono etubala nti ne yakumuka oba yakuula n'obuwumbi 5. Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja ono yakunumba n'obuwumbi obwera 7 ku ssente za Cooperative Union kumbe Cooperative Union naye temusobola zimanya nako buli kuba ne mawulire baagaano ziteekamu ndoza mu kitegeera bulungi nnyo. Yensonga lwaki Sadoli bwe yajja Emengo ne bevumba akasifuwo era ebigawo Sadoli bye mama Sadoli bye yayogera mwabiwulira. We shall support Uganda as we've been doing before. Hey, because we are here to support with the NRM, we support Uganda kubanga bamanyi ebintu bye bagenda okukola. Oyo naye n'azirya. Asumali Baswali yabadde akwata ensawo ya Anita Amongi. Omwami oli omusogo gwe bayita era naye oyo Kantuntu iwo Kantuntu ate ye ex-bookment oba mu kitegedde ekigambo ekyo Kantuntu yawujja ku kiwojjolo kya Anita Amongi kati Kantuntu ate naye simubbi mulwadde kati naye y'omu ku bo. Tugenze ko Muhammad Nsereko ono ne mumanyi bulungi nnyo ebintu bye ate Ssemujju Nganda ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka ono abadde azannyira Museveni n'Anita Amongi omuzannyo omunene mu paliamenti kyovola buli kaseera abadde ayogera kukiga Museveni State House sente setana kigambo kyayogera batutte ettaka mu Kira ne balitwalidde mu nsawo bamenya amayumba mu Kira ne Nampole bamenyawo omuli ya Dubai omuli ya Kenya omuli ya Germany omuli Luddawa ng'agenze kulya ssente. Kati ono olwalero yeyambudde ndisobola kulya mu mpuga lukwe kubanga balina order from above in the middle above there wali Anita Amongi ono ekirala ayina balerative babiri okuli sister we ne brother we Anita Amongi yabawe emirimu mu parliament ono Ssemujju Nganda omuduleva avuga bakungu omulala akola mu office mu parliament ye Ssemujju Nganda. Kati bana abantu bemuyita babadde mu opposition ebbanga ddene tebasobola kugamba nti bagenda kukyusa government. Bayina okulwana kyagala okuba kuba mu kubasasi bajjadde mukuba. Babasula mu kubasasi bajjadde mukuba. Wano wenkuddezayo kubooza amaanyi ge twateekamu abaana be batta be bakyawamba njagala ombulire okumanya gemmenye kuliko yali amentioninzeko ekintu kyonna free political prisoners oba yali avudde na condemning the worst actions and behaviors Museveni has done against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukyagenda mu maaso. Tugenda mu maaso mpola mpola. Muwoza musajja aganye okwogera ku nsonga za Kabaka. Omugaato gumulira emanye enkima webeeriya. Emanye oteeka emmere n'ezimba naye wano ng'esigala egaaya kati enkima ziri mu parliament ziri mu kulya tosobola gibulya mbu simanyi firi Ssaabasajja Kabaka simanyi firi political prison amatama gazimbibwe gati bewe tuli mu kitegedde bulungi nnyo tasobola gafiri Ssaabasajja Kabaka kubanga balina script. Mujjukire nga twakava mu kalulu Mpuuga Sseggona Abedi Bwanika Wasanya Kalole Mulengejja bafuba okulanga bafuna ba MOP bonna aba national platform antiri babafuna bonna yabakwane babateeka wansi ne abakakkanya ne abalagira bagende banoonye buli structure NUP yonna okuva wansi ku grassroots mpaka waggulu bagikakkanye era ne bakikola bulungi nnyo nga ne kyatontabaala nga siri kutabaala nga mukitadde yensonga lwaki tekuli munnabyabufuzi ayogera firi Ssaabasajja Kabaka free political prisoners bakansala bagendanga wa Museveni abagendanga ekyankwanzi bonna ndoza mutegedde saasira Kyagulanyi saasira buli kimu kyakola ng'alina abasajja abo.
All right. Olwena kuzo mwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 2024 tosuubira nti wagenda kubeera sensa motion yona mu parliament bajje empuuga mu parliament obana bali aba NRM. It will not happen. Although it's good, but it will not happen. Nchiddamu tosuubirayo nti egenda kubeera sensa motion egenda okusensalinga mpuuga mu parliament nga Anita Amongi akyaliwo. It won't happen. Mugezeeko ne tekijja kusoboka. It's a time wastage. Ewo nvuddewo. Kati Kansulia de Mapuga atuuse ne Mr. President atuuse. Mumpuliriza bulungi nnyo wano wetulaga. Wetwogerera essaawa zino Mpuuga de Mapuuga bamugambye atambule ku buli radio yonna ne TV free of charge ayogere buli kyayagala mu luzungu oluyitirivu ennyo. Era yatandise okikola asookere ku NBS agenze kulira ekyemezi agenda kwogera buli luzungu lwonna nga lwogerera mu galubindi. Kiki kino ekiri wano olwaleero kiri bwe kiti. Wetwogerera e Masaka bali mu kuwa ddo omutwalo gumu nga balindirira okugenda ku lunaku lwe nga 21 okubaayo nti bamwe bebaza obulamu bwe naye nga ate it's going to be a political rally. Si Thanksgiving as you think. No, it's a political rally. Bagaba sente lujje ku lujje mutwalo kubeerayo ne polejiri ye jabba yambako kusomba abantu nokola kye baagala to beat the mass which appeared in Robert Kyagulanyi Center on Robert Santamuzi consultation meeting which took place last week. Bagenda chikola okuba nti bagenda kujjawo kino. So don't be surprised nga basombye n'okusomberamu n'ebiyenje babireeta ku lunaku. Sente ziri mu kutambula. Kati kiriwo kira kye mutamanyi. Ku lunaku olwo ayinza obutanjula kibiina kye ekya PPF eddagala ly'enziku. Nina ekiŋŋamba nti ku lunaku olwo ayinza obutanjula kibiina kye eky'eddagala ly'enziku ekya PPF n'akifuula kintu kya bulijjo. Nina ekiŋŋamba nti ekibiina ekyo ayinza obutakyanjula kubanga ajja kuba confirming information ebadde efuluma ku social media kikyamukaluubiridde mu bakyatuula bamala tugenda kikola tutya. Naye kino kyekiri mu nkuubo. Wuliriza bulungi nnyo. Yoseriti Bahabura natabaisula mutabani wa Karensi President ensanga bisibe yino roadmap yene plan ya 2026. Naye akuba roadmap ngenda balaga bwafaana currently ono yetti Bahabura original atali edited atali pimped nga tebamupimpinze. Ono yetti Bahabura original nga tebamukubye empiso tebamukutaddeeko fira tebamutaddeeko makeup. Ono yettiba original. Wali yadda asinkanye oyo kadi yadda asinkanye Muhoozi ne mutabani we kati ono yettiba original ngenda muzumi nga mugenda kutya wano nga tebannamukuba mu mpiso. Oyo yettiba original nga si mupimpinge. Nyongere nzuminge mayinza nebizu oyettiba original nga si mupimpinge nga tebamukubye empiso zigeza face tebamukubye makeup. Ono leba mulebyeko original oyettiba original.
kanzuminge ko wano mungalo muzirabe oyetiba original mainze wano solo bizuminga ne mbira bulungi oyetiba original ngate mutadde ko makeup simanyi kibiki oyo ye original muzeyitiba original kamuzuminge mulasti yoyo kamuzeyo mulengere muzeyo wali wenyini neyo musobola mulabirawo oyo muzeyitiba original nzire mubazumingire kuba naye kwali kuno naye yenyini yetidde kati naye nga yeraba yetiba original nga simu pimpinge simu kube mu mpiso simu sige makeup ngoli gumala bina ono yetiba original yo kati olumu ngayo mwamulabye ennamugongo oluba bamaze okubaako bempiso muno mu face bamuwadde ebikerenda bamuwadde buli kimu naafunamu olungubanguba kati kiringa abasajja balugojja bw'abalya ku mulondo banaamira vayagula n'asooka yeepika naye okumala okugenda okumega ekigo gwabadde akimegga naye ng'ali eri ayozango yeyawoza nfanfa pakati yembeera tibaha gyalimu kati yoyo original tibahabulwa mutegedde bulungi nnyo gwe buuza omuntu asiŋŋana tiba nga tagenda ku mikolo nga musaze mu State House agabugambye ensolo ku kizigo kweri naye si kyekikulu kyekirwa kansubire nti president atuuse bati Kyagulanyi Ssentamu Yoseri tibahabulwa oyo gwe mulabye muzeyizedde ensanga bisibe nanyini kabuyonja atambula akimanyi bulungi nnyo nti wamukowadde era abawunyira ziizi nti era singa sikuba nti yeekolera amajaga ge singa mwamutta dda akimanyi bulungi nnyo agezezzaako okuba wa ssente na buli kimu naye era muganye naye akimanyi ne mu gavumenti mulimu batamwagala ayina baleepinga mpaka kuwulira bubi kati pulogulaamu ye eri etya yiino Muzeyitiba akimanyi nti alina obuwagizi n'obwokubba mweri wansi mu western side of the country pozi ne mu northern ekitono ennyo kati mu system ye eya divide and rule gyagenda okukozesa agenda kikola bw'ati Yoseri apulaninga nti akimanyi eastern part of the country tasobola funa wadde kalongere to commission terangiridde bantu balala agenda funa yokuba prominent politicians bagenda okuwa ssente okwesimba weeyo okendeeza ku maanyi ga Kyagulanyi n'obululu obunaava mu eastern side bw'aveeyo ajje wano mu Buganda agenda teekawo Mpuuga de Mapuuga oba agenda teekawo Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga but likely most likely Mpuuga de Mapuuga nti olw'okuba Mpuuga de Mapuuga bamu expose nti wa NRM kati kamugiro ddala mu center gye yeesimbe bakendeeza obulwalu Kyagulanyi Ssentamu ekigendwa kyekiriwa asigala ne gyayita solid vote eyo western part of the country neyo mu northern Uganda mwenga mugabanye east ne central oba mayenzo bemba nsomesa abantu njala bategi nsomesa nnyo ekintu omuntu ekikuyingira mu ngalabi n'okiwulira bulungi nnyo kankiddemu bulungi ogusembayo mu system gye tugendamu tiibayo gyalowooza nti ayinza otuuka
akimanyi nti mu Buganda ne mu eastern side of the country talinayo wadde obuwagizi, ne mu north ayinayo butini. Yensonga lwaki yateekayo Chief Justice Avangulu, naddira Anita Amongi ne banne bonna bana bambawu n'abawa bamukolera ebintu byagala eyo byonna. Kati eri gyayita mu west yakimanyi Shuwaddiiro wali obuwanguzi bwe. Kati akimanyi nti Kyagulanyi bwajja nga tamutadde mu bantu bagenda kendeeza ku bululu bwe. Neno mu Maserengeta asobola omuggyako obululu n'amutwalaganya. Kati mu system ya divide and nga babadde ajjakola ng'asimbawo abantu babenjawulo n'attemu ne Katumba oye n'aleeteramu baani bonna. Kati agenda kufuna kuba prominent politicians mu eastern side of the country abaleete beesimbe kuba president. Oyo omu eastern ne bwajjako 15% abaakumogolede. Kati mu central most likely aleeta Mpuuga de Mapuuga oba Wasanya Carol Charles Peter Mayiga mbubaalekene muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bakendeeze. Lwakiri n'oba wakufuna 50 oba 60 bajiga bane wasigaze saate eri bamuggyako 15. Kati yoseri agatte obwomu north n'obwo wansi abenga afuna solid vote abenga ayitawo. So kati yeye embala ya tiba gyalina banyabo ne bassebo Mpuuga ne Mapuuga already bamusigning the billions 10 ez'okutandika okukola omulimu gw'okukuuta akadingidi ajje yeesimbewo. Yensonga lwaki mwawuliranga slogan tuzimbye omukulembeze, lwaki musoma abakulembeze mutta abakulembeze temwamanya koodi eyo. Kodi mtuzimbye abakulembeze, lwaki mutta abakulembeze ye yali kodi. Kubanga eri enkuusiri yali yaggwako, enkuusiri ya Abedi Kapale Bwanika yali yaggwako. Kati nga bazimbye ono Mpuuga de Mapuuga bawa Joyce bagabe manga nga go bazimbye nga mmwe temukimanyi. Kati ekintu kyemukubye ne kyemukuba kintu kinene nnyo. Enkuusiri yali yaggwako, enkuusiri ya Abedi Bwanika Kapale abalira zini Abedi Bwanika zinike empale ye lirudda kanji balageko. Nze mbira n'ebintu byangu wano mu galale wano. Eri waye wano. Nagitaddemu wano kweri. Nze mukasimu kali saagitaddemu enkoze bubi nnyo. Saagitaddemu wano. Naye yo tuveeyo. Etuveeyo. So eyo plan omanyize byange mbyogera kati ng'omusiza Agulesiya ne malira bituuka buli omu ne yeemagaza nga akabaka sibe ku ggaali. So yeyo system nga bwegenda okutambula. Kati ndowoozaawo tuvuddewo bulungi. Katugende ku nsonga endala. Ensonga endala yiino. Gwe Munnayuganda yenna ali e Uganda essaawa zino waliwo ky'otamanyi kyenjagala owulire mumpulirize bulungi nnyo. One, mwewala ogenda ku mikolo okulya emmere ey'obwereere. Abazadde abazza abaana ku masomero oba n'abaana nga bava ku masomero mwewala abantu bamusanga mu bimakubo mu paaka ne babawa ebintu eby'abaana, amakalaamu, chocolate, biskuiti, eddagala ly'amannyo n'obusenya eby'obwerere mu byewale. Mwewala amadagala gatambula ku byalo ge babawa ag'obwerere, mwewale. We twogerera essaawa zino eddwaliro ly'e Mulago lyafuuka kifulukwa. Teri ddagala wadde empeke ya Panado. Abasawo buli omu mutwakaavu, va ku musawo agenda okujjanja omulwadde naye ng'omusawo mutwakaavu, munyiikaavu.
tebabasasula ssente business ziyita mu nkubo eri yafukanga wozone toilet zaafa atayina bucket tosobola kunaaba eddwaliro olunya linga toilet n'omukulu w'eddwaliro tekyali amumanyi nenga eddwaliro we liryawo ekintu ekikola kyokka mu ddwaliro emmulago bakiyita first pharmacy ya Ginet etunda eddagala lya gavumenti eritunda awo era bantegeza mbategeeze nti otuuka emulago n'otwala eddwaliro ng'oligye mu pharmacy endala bajja ddikuwa ng'okujja ng'oliguze mu first pharmacy ya Ginet kyekiri emulago abantu baffe emulago gwewasuze naye ng'owulira ayogera bulungi baga nti oyayiseewo tomanyi kimusse bode organ harvest zigenda maaso emulago bakutwala wafunye accident enkeera ku munana bakubika nga wafudde kyekiri emulago bakuba abantu eddagala effu kyekiri emulago bakomya abakazi abagande ababakomya nga tebategedde kyekiri emulago ne muganya okuwulira tubaga ebintu bino silent genocide egenda maaso mu Buganda ng'eyita mu malwaliro n'ebintu bibakola ebya donation muganya okutegera muganya okuzuukuka naye ekiri atabaala kyekiri n'asigadde ewaka no problem no worries mugende mu maaso mujja kiwulira awo tuvuddewo kati katugende ku bigambo ebibadde mu community. 1 ndabyeko oba kansoke mbalabule mwenna ba socialites abali mu Uganda abagoberera politics ne daily life eyaffe ya bulijjo. Mwegendereze nnyo buli muntu yenna ajja ku platform gye bayita Kasuku Live. Nabagamba mujja kulwawo okutegera omuvubuka oyo yaani. Ne mujja kite buli muntu ajja ku platform ye muka platform kaabwe ke batulaba abantu nga basatu bana. Bonna baliwo okuteeka Kyagulanyi wansi. Bamwogerako negatively. Bonna nga bwekalikamu. Era ne gwe baleesenga mupya ku pano. Mission ye eba yakudisinga na kuteeka Robert Kyagulanyi center. The moment nalaba Segawa nga agenze ku platform eyo namanya the outcomes Segawa wayolekedde. Era nze sabadde surprised okuba nti Segawa yogedde ebigabo byayogedde. N'abalaba jabako nkibagambidde bamujja tegera avubuka bano ani gwe bakolera babeerawo batya ensi bazifuna batya. Muganya okutegeera kati omwami ono saagala mwogerako nnyo olw'ensonga nakoze okunoonyereza kwe ng'era naye tawera bulungi ku mannya ge geyita Segawa. Naye ebigabo byayogedde biri ng'omuntu okusinzira ku ekyo ekyamuvuddemu ne buno bwe bubaka bwange mukulu Segawa sandyagadde kwogerako nyingira kugamba osibuka mubende ku kyalo kye bayita Kattabalanga era kitaawe ye mugenzi Damiano Sekiziyivu ye kitaawo mubende gyosibuka naye bwenyingidde into history kitaawo yabeerawo atya yatuuka atya sibadde surprised nnyo ku ngeri gye weeyisizaamu era beebo ya beebo sibadde surprised nnyo. Wano kitaawo y'omu ku ba beneficiaries during the regime change mu Amini's regime abantu abafuna amaduuka n'ensimbi nga gavumenti ekyuka. Kitaawo oyina brother wo kati nga mu father brother wo ono
gobayita Tamale nga kati mu father gobakozaala naye engeri yengera mu father nina gitegedde ne sijja genda mu two details oba into details nengera kugamba ekigambo kimu sigenda kulumba just njagadde kuwa preamble bakuwa history ti namazidde okukolako research nentegera one you are not a full Muganda wadde weyita Segawa according to the history yeah you are not a full Muganda kubanga ne Muganda ufuna obusothodoti bwali bumulemye olw'ensonga nti okufuka father kitaawo ate kubanga musajja mufumbo ngera ino omukazi omu naye ate kyagenda okuzuulwanga kitaawo mukulu Damiano Sekizivu yayina abakazi abasukka mu ne kireetera Muganda woono father Tamale okufuna obwa father nero okuba nti kitaawo Damiano Sekizivu yali yakola ne Bishop Zuwa yamulemerako nnyo era Bishop Zuwa bwe yafuuka kiyafuuka then kitaawo n'alemerako nnyo ku Bishop Zuwa Muganda wono Tambale n'alyoka afuna obufadha nenga bufuna mu mateeka takkirizibwa olw'ensonga taatawo yali alina abakazi basukka mbabiri ng'eddiini tekikkiriza eyo saagadde nnyo gendayo into details just nkugambye nti bwe nkoze okunoonyereza naawe sigwe Muganda ennyo atuukiridde sinze nkuwa Buganda naye ate ekikola kiwakoze okwefuula kyetubagambanga buli muntu yenna yeefuula munoonyerezeeko emba obuvo n'obuddo jjagenda okutuuka okunoonya obulungi nga waakabano gwe singa Baganda baali beefuula bwe bati singa obwakabaka bwali bukyaliko okutuuka olwaliro ogenda okunoonyeza buli muntu akyukakyuka ng'era alimu akabano yes ffenna tetumanyi gye twava oba twava mu West Africa oba twava mu North Africa oba twava okusetolinga mu Africa ne mu Uganda oba ne mu Buganda but please ebintu omu tusooke tubireke wansi previously wali ogera ensonga ezitegerekeka which is okay now from nowhere the moment wagenda ku platform ya Kasoko I knew the outcomes obigenda okujja era nze sabadde surprised nnyo ngenda kugamba ekigambo kimu sente ze baakuwadde tezigenda kufuula mugagga wabula ate zigenda kutoolako ku ekyo ekyobadde olina ekitono ligaseyo respect yo wagiruzinze nkidda mu ssente ze baakuwadde to go against Kyagulanyi Ssentamu zigenda kuleetera okufiirwa legaseyo ne respect mu public ebyokugamba nti oba olimu akasajja ku lwa Kyagulanyi ekyo kya butonde naye sijja kireetanga ensonga enkulu omwaka oguwedde nalabako muganda wange Mutumba ng'akutwalira nenzija nenkutaasa nenkuwolereza ne nga Mutumba badde kimuganda musajja ono wakitumuleka naye buli omu abeera n'emmando ye mulaga nti omuntu si mutuufu kitegeeza Mutumba yali mutuufu mwenna abajjukira Mutumba ekepengepenge yatwalirako omwami ono omwaka oguwedde nenzija ne mugamba muganda musajja muleke naye buli muntu alina vision kitegeeza Mutumba yali yalaba okunsookayo mu maaso kati kino ekizizze ndowooza ate kibadde surprise gyali kitegeeza nti ye yalaba okusooka nze najja ne muwolereza naye oli yansooka yalina vision eraba omusajja nti si mutuufu n'amuyingira kati bwe kibaddewo kino nze sibadde nze kyenkoze kunoonyereza buvo bwe na buddo ne mbutegeera nti ali 50-50 bano abataka bagamba ayiraayire bw'atyo okitegeera so naye nze ngenda kugamba ekigambo kimu nti eyakuwadde ssente olumbe Kyagulanyi yakuttidde respect yo ne legacy yo era ndowooza kati ne bootegeka omuzannyo nga gulimu ggwe ne mukazi wo gwe simanyi official yaani oba government official yono oyinza okutadda mufuna dda abalema 10 okujja emizannyo eyo ne twongera okujjukiza Uganda nene okusinga ffe kuba twogerera abo abanaddawo n'okugikyusa si yaffe abagirimu essaawa zino ffe tulwanira abagenda okuddamu bw'oba weetabye mu kulwanisa okujjawo obukyamu obugenda mu maaso mu Uganda n'abaana bo b'ozadde ne b'osuubira okuzaala ogenda baleka mu kiwonko ekiwanvu ennyo ky'otajja kumanya naye ate njala kugamba you reserve all rights okukyusa endowooza yo ku kintu kyonna ky'obadde olowooza nti kituufu as long as tolumbye muntu ate alina essuubi ly'abantu nkiddamu
John Segawa, you reserve rights okukyusa endowooza yo ku kintu kyonna ky'oba olaba nti kibadde kituufu gy'olina ekifuuka ekikyamu. Naye ate tolina rights zivumirira kintu ekyo gwe ky'otaliimu oba abantu abalala kyebakkiririzaamu. Kubanga ogamba oli artist oba oli muyimbi oli muzanyi wa katemba, wandibadde okola comments zo nga zigenda kuki ku art. Kati Kyagulanyi ali mbyobufuzi notamu commentingako negatively kubanga yakkiriza kati mu kukyusa ggwanga. Kati bw'obanga okola comments zo zikole on behalf of the sector where you belong to. Bw'oba oyagala kujja mu section ya politics, you need to explain and to inform Ugandans that for me, I no longer support opposition, I support movement. Then we shall be okay with you. But pretending that nti oli mu opposition oba olina amanga abanyigirizibwa nga ate oyogera ate ebizza wansi abanyigirizibwa, tuba tetukutegeera taata. So ngenda kusaba taata n'obuwombeefu nti yes, wagaye Kyagulanyi tokyamwetaaga, byakola tebigattako, good enough. Gwe nga bw'ali okoze ki ekigatta ku ggwanga lyo mu kugikyusa oba mu kuggyako bwannakyemalira? Nga bw'ali okoze eki? Muyina ekintu kye mwerabidde, kankikunnyonnyola kiri ekintu kimu. Abaganda bagamba ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina. Lwaki bagamba ne gw'ozadde akkubira eŋŋoma n'ozina? Kyangu nnyo okuba nti mmwe abali mu Kampala abayita ba celebrities who used to be nkiddamu. Kyangu nnyo mmwe abali bayita ba celebrities such people used to call themselves celebrities. Right now temukyalina space we mulagira bwa serebu bwammwe kubanga ffe tuli mu byakukyusa nsi okugenda against n'abo kati abafunye fame kulw'okukyusa eggwanga. One, bw'otunudde omuntu nga muto myaka ng'akusinga okutegeera n'ebyomugagga nga gwe byakulema nga teweebuza bifuna atya, automatically ogenda musalako omugambo. Two, omuntu yenna okuloga tekuva wala. Kasitoba nga teweefumiitiriza okuloga tekuva wala. Ebiseera ebisinga abantu tebaloga nti baagala, no. Kibamu ekiri mulingo ga nti otansinga. Ne kansooke mbajjukize mwenna. Buli muntu alina enteekateeka ye n'endowooza n'enkola y'ebintu mu bulamu bwe. Gobanga osobola okulya mu KFC nga nze nsobola okulya ekikomando kyange nga nina kyempulaaninga mu maaso awo. Kitegeeza ngenda kusooka okukola bye njagala ate oluvannyuma ngenda ndya mu KFC nga gwe wagivaako nga nezirya KFC zaggwawo dda. Kati bw'onoosanga nga ndya mu kifo gwe kiwali olyamu nga maze okwetereeza, kijja kutawaanya nnyo obwongo oba munfunye. Ekitawaanya beeyita ba celebrities mu Uganda abaaliko ba celeb mu Uganda essaawa zino kiri ekintu kimu. One, eri abantu abeetegekera nga bamanyi kiki baagala, eri abateetegekera ne bakola buli kimu kye beetaaga mu bulamu. Abeetegekera ne batuuka okuba nti kati bayiseewo nga bano abateetegekera ate balaba bubi bali abeetegekera, kye mbadde nkunnyonnyola. Kati bwe bagenda okulogera. Omusajja gumulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu, mwe mwamusooka okubeera mu mbeera y'okuba nti muli bamanyifu buli kimu kirina. Naye ate Katonda bw'amufuseeko amafuta n'omukono gwe n'agumuteekako, kati ate mmwe kibafuukidde kizibu nnyo. Ngenda kusaba ekigambo kimu. Tetwandiyagadde kwogerako mu bubi ba mu bulungi, wabula twandiyagadde twawule oli ku ludda olunyigirizibwa oba oli ku ludda olw'abanyigirizibwa. Ngenda kusaba wozze ku mutimbagano wonna wonooba ng'ozzeeko. Leka kwebuzaabuza.
yogera kimonti kati nze sikyali ku ludda lw'abanyigiriza ndi ku ludda lw'abanyigiriza tetugenda kuddamu kwogerako tugenda kulaba ng'abantu abalaba no tubale tubalaba kubanga emize gy'abakkufu bamala okulya ne bakkuta ekiddako kuba kunyampulukuka nga tebafuddeeyo we banyampidde watufu okunyampira nkiddamu emize gy'abakkufu bwe bakkuta banyampulukukira bwe basanze banyampulukidde tebasooka kwebuuza benyampulukira mu bantu bategeera oba kina abasanyuka byakulema emize gino kati ngenda kuga ekigambo kimu saidi ffe tuli ku saidi enyigirizibwa gye tuliko awakanya kyonna ekyaffe ekyabanyigirizibwa tetukkiriziganya naawe tetwagala tulwanagane n'abantu betubatuwa ekitiibwa nga tumanyi nti bategeera bwebaka bwenjagala okukuwa naye wamwe mubere natuuse buli kimu nkitegedde sijja kugaba bigambo bingi ebigambo byange biwulidde bulungi nnyo era obitegedde bulungi nnyo so nno awo mutegedde obulungi nnyo kanfundikire na kino bigenda kubeera bibiri bengera okufundikira nabyo ekisookera ddala very soon mugenda kulaba ekibinja kyavubuka 25 abagenda okugamba nti bavudde mu Nuupu begasse ku NRM era banga bagenda pininga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku misango gy'okuyeekera n'okubagamba okukola ebikolwa eby'obutemu. Abavubuka bano abamu baawambibwa balabadde makomera bakuumibwa Kasenyi ku SFC camp era balabirirwa bulungi nnyo basomesebwa bulungi nnyo bagenda okukola ebintu bino bali Kasenyi ku training wheel ya SFC. Muhoozi Kanyirugaba yali mu kyaji yaabwe era bakolagana bulungi nnyo ne mukulu ow'ekisaati Barambarugahare. So very soon omula group y'abantu kama 25 nga bambadde ovoloza Nuupu abamu nga bali basibe nga bavudde bagamba nti bo beeganye Kyagulanyi era bagenda mulumiriza mu mateeka teweewuunya. Abavubuka bano bali 25 mu namba bali Kasenyi ku Kasenyi military training wing gye bali mukola baliisa bulungi banywa bali kubasomesa biki bagenda okukola byonna. Naye kansooke ensimbe wakati awo mukulu Yoseri Tebahabulwa neewuunya nnyo ensi gye tulimu olwaleero ng'okyasobola okuvaayo n'otukwata omuntu ategeera n'omukyusa obwo nga gy'oyogera ekintu ekikyamu ng'olowooza tukyali mu nkola eri enkadde ti ensi egenda kukkiriza buli kimu ky'oyogera. So nno mu bavubuka mmwe manyi vidiyo zino bagenda zibalaga era bagenda babuuza ani yatadde information eno okutuuka ku lumbuye n'ekibagambye. Don't be surprised very soon. There is a group of 25 youth, some of them that have been kept in military camps and safe houses. They will come out to pin Robert Kyagulanyi Ssentamu that have been working him upon overthrowing Museveni's government. So very soon they are going to come out and they are going to be paraded before Museveni. So very soon muyinza okirabako njagadde okibategeeza kibiro nga mukimanyi nga nfundikira gwe wenna ng'oli munnayuganda oba toli munnayuganda naye ng'owangalidde mu Uganda nga wasaavingako mu gye lya Special Forces Unity ya SFC nga wadduka ntegeezeddwako nti sofa SFC ye wing etandise okubiramu badifectiza abangi oba badduka mu SFC bangi on a daily basis abaana badifecting okuva mu SFC. Ntegeddeko nti nga mu mwezi oguwedde na guno bakadefecting abaana nga 45 badduse. The same SFC nga bakozesa CMI under Muhoozi's watch batandise okukubira abo bonna abaaliko aba SFC amasimu nti bakombe ba deploying bawe emirimu okwetoola eggwanga ne bweri w'eggwanga. My friend yenna gy'oli kasita bakubira essimu nti bakubidde demo ku deployment bakuwa omulimu oleke ekiraamo kiwandiise nga oba obulidde bagenda okuziika kuba oyinza obutaddamu okulaba ku njuba bweyaka oba okulya ku mpewo eyo enseeneekerevu oba ennyooga obulungi mu Uganda bagenda batta omu ku omu. So ndi wano bategeeza bw'omanyi nti wa defecting okuva mu SFC n'odduka oba n'obivamu ng'obikooye
batandise bakubira amasimu omu ku omu nti muddeyo babadde ba deploy waliwo emirimu egiri agent nga gisasula sente nyingi muganda wange oli mulenzi oli muwala zirabaga information njiwo omuntu yenna oba onjagala oba tonjagala kwa information ebiddako gwomanyi mwebereremu bw'abakubira essimu gijjeeko kyusa n'ennamba ogenda okola ebirala nga wabikolako mu SFC ng'essaawa zino wadduka oba oli mu Uganda oba weekwesi naye banga bakulaba kasita bakubira essimu tudde bakwadde omulimu sente weziri guli agent bagenda kusaanyaawo kyenjagadde ogenda okugamba weebereremu mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo ndowooza vidiyo ewedde tusisinkane ku Rocktown ssaawa zijja kubeera 2 mu open roof discussion tugenda kuba tubaja Ssaabasajja Kabaka era bagenda okukola demonstration countrywide o worldwide mutandiko zikola abawandiika mawule mpapula za mawule ku website ku mitimbagano genda ku Twitter ku Facebook wonna n'abakola live Facebook live ku TikTok please tusoke teke politics aside tusoke tubaje Ssaabasajja Kabaka ekyo mbasaba mukole buli kimu ekyetaagisa information jembadde rebadde crucial munansonyiwa ennaku zembadde nga mpumuddemu nange ndi muntu ate mbadde nkuza mazaalibwa gange mbeerawo nga n'ebintu bingi nnyo ebinsoomooza naye mbimaliriza n'ebikwasaganya mpola ng'omuntu bannange Mukama bankuumire vidiyo wedde tusinkane ku Rocktown saa zijja kubeera 2 Mukama bankuumire musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka musigale nga mubanja Ssaabasajja Kabaka tebakutiisatiisa Mukama bankuumire vidiyo wedde buli omwadde bulungi mirembe gyazimba gyapangisa oba mu nnyumba ye oba gy'oli ku kyeyo wa Mukama wo tujja kusikana ku Rocktown saa 2 mweraba